Okay, thank you so much for subscribing and keeping up with us. My name is Wasa Manuel. Thank you so much. You're on Trust Media Uganda and Wasa Emma YouTube channel. Today is just a sign of happiness. Ndi musanyufu nnyo ko bigenda maaso. Nine ba baby baffe. Yeah. Ano mwana chankoze amfukidde nammalawo. Anyway, program ekutusibwako Biv Organic Access Building. Doctor ajja kujjanjaba Dr. Senjobe Richard. Ajja kujjanja bulungi nnyo kuba ku namba z'essimu ze zibeera ku screen yawo. Oba genda ku offices ze ne ku Facebook ze wonna omufune. Olwaleero nkomyewo ewali ba baby baffe. Balabika bulungi nnyo leero, they are looking good. Naye nyinamu amaanyi olaba situya abaana. Oli otya nnyabo? Ndi bulungi. Obulamu bulungi? Bulungi. Kansooke neebaze bannayuganda mwenna mu buwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala. Olw'omukwano gwe mutulaze, olwa support gye mutuwadde, mikono gyaffe mwenna, Uncle Michael Mukalazi okuva ku Mukalunet Global Services Dubai wano, musajja oyo weebale nnyo bale ddala obuyambi bwatuwadde, wakoze omulimu gw'amaanyi Mr. Mukalunet. Neebaza bannayuganda abalala okuva UK, bamami baffe abo okuva e London, omanye wasingeyo bakyala bamami, basista okuva USA, mwebale nnyo mwebale ddala, mikono gyaffe okuva Middle East mwenna. Abantu mutulaze omukwano musupportinze abaana bana basatu, babebi baffe bana bali balekebwawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala nnyo nnyini ddala kulebyo bye musobodde okubanga mumpeereza n'okubanga muntuusaako. Obugoye bwe mwampadde mu bulaba bulabika ddala bulungi nnyo, abaana bali so smart. Abantu mumpadde ebintu, mumpadde engoye enkalu, mumpadde ebikozesebwa, mwasindise ssente ku lwa cause gye tubaddeko ey'omukyala Babirye abeera sister munnange Gent kuba nange nze waswa. So mbebaziza in a very special way. Ekindeso nakulwaleero nasemba okujja wano kunaku lwa Sunday. Lwa Sunday nze nnaku nga 5 wabaddewo enjawulo y'amaanyi. Njagadde mba updating on what's going on ku babebi baffe abasatu. Mubala abalabika bulungi tebalina buzibu. Munnange oli otya? Ndi bulungi. Okay. Ku lw'essanyu lyennyina. Okay. Bannange okumbeererawo. Yeah. Kuba nali bubi nga ndi mu maziga. Naye ndi musanyufu nnyo nnyo. Mukama abongere omukisa we bajje akatono ke bampadde. Okay. Mukama abagaziyize abongeremu n'amaanyi buli kye bakwatako. Yeah. Kibeere n'omukisa. Oh. Beyongere mu maaso bayongere otulabirira n'osukka wano we tuli. Okay. Abaana bali mu mbeera ki? Abaana basanyufu, nange ndi musanyufu kuba kati kwolwo lwe wagenda okujja wano bwe ndi si bwe nali. Okay. Naye kati ndi musanyufu nnyo n'abaana bange kati bampa amaanyi. Okay. Bulijjo mbagamba nti we give a smile. Tuleka akaseko ku faces z'abantu, nange najja ndi munyiikaavu naye embeera ekyuseemu nnyo nnyini ddala. Munnange ekindeese wano abantu muyinza okuneebuuzaako nti Emma ng'oli brief nnyo mu nzija gy'ozzeemu. Ezimu ku nsonga ezindeese wano ze zino wammanga nzikunnyonnyola era obubaka bannayuganda bantumye obuwulirize bulungi. Ekisooka kya byonna ekindeese mbadde nsaba akuba akasimu akendezeeko bakayimbirawa. Okay. Ensonga endeese wano bye bino wammanga bannayuganda bwe baamanya embeera gy'olimu ey'abaana bano babbebi ne basalawo babeko kye batoola. Buli omu nampeereza kye yali asobola. Waliwo abampa engoye, abampeereza ssente, abamu bampadde n'amayumba ne bw'okubeera. Abasinga obungi badde batunulidde agency y'okupangisa kubanga wetu nawo okola ki? Osula. Era nga kibadde kisinga okulowoozaako. Era abantu baffe awo ne bafokasinga ku ekyo okiwulira. Naye olw'okuba nti nafunyemu okubuzaabuzibwamukko, si kubuzaabuzibwa naye kusalawo nsooke kubanyonyole mba updating bamanye omuntu waffe kwe tulabira ali kuki kyekindeese nsooke nkikoleko. Esente ez'okupangisa ennyumba nabadde nzifunye nga weeziri era nali nyina enteekateeka y'okusasula room mwogenda okukola ki okubeera. Then wavuddeyo omukyala mami muno mu Uganda, mukyala sijja kumwogerako confidentials kanze esigalize ku lw'ebyokwerinda bye n'ebyange. Omukyala oyo n'aŋŋamba nti Emma abaana abo tobapangisiza nnyumba, n'aŋŋamba mbafunira amaka emukono. Owulira? Yes, sir. Kuba yaŋŋambye nti ne bunasasula ennyumba ya myezi 3, emyezi 3 ginagiweddeko
cheki nabakizeeko abaffe bwogatta emyezi 3 okuva olwaliro mu mwezi gwa 11 emyezi 3 giba gigwako nga mu February kinene nnyo February kitegeeza tuddamu okusaba rent omulala omukyalo oyo mami nangamba nti yandibadde ayagala ogende obeere mu makage ayinawo ennyumba osobola okukola ki okubeera ubenga ekyokusula kyo kimaze oleme kudda ku pressure eyokusasula rent. Tuli Kampala currently naye kati mbuuza gwe ng'omuntu oli mwetegefu kugenda Mukono tubeereyo tujja sooka tugende tulabe naye nga sikiina mu buzibu. Okay. Kakati ensonga bwetu eri kubanga lwaki nze focus nze ku Mukono ng'omuntu olw'ensonga nti emyezi 3 rent ajja kuba weddeko Chester kakasoba tunabawo ne sente endala okiwulira wano oyinza okuba badde mu mbeera mbi ng'onoonya bakusula naye katuba tunena okulowooza ku binaddako oba onfuna si gwe gonsotte okutwala mu maka g'abantu ge babeera bampadde n'enkuterekayo bangi benfunidde amaka ne bakola ki ne bagabeeramu. So omukyalo ono mami yangambye tayagala osasule rent amazzi weegala gakozesebwa buli kimu era nga ndoze enkya tujja kusimbula tugendewo okitegedde bulungi era nja kusigala nga I'm in touch with you kubanga mba nkuvunaanyizibwako kubanze mba namukwasa oba okitegedde bulungi nnyo. So nga bwe tuzenga tukikola nti we keep following them up nga mze mbalaba nze nga makola ku follow ups abenjawulo okusinza ku busobozi bwange bukoma. Ekyokuba nga bampadde ennyumba e Mukono kinsanyusiza kuba omukyala ngenza okwedescribingako nga naye amanyi ng'amanyi ne muzeeyi wange Kawempe ng'atumanyi era bwatu nangamba omukyala oyo mundeetere Mukono abeere mu maka gange era nga enkya tusuubira okusituka era bena mujja kwa mbiraba tugende wake Mukono kozi nabadde tumaze ofuna plan y'okusasula ennyumba wano naye nangamba Emma oyinza okuba olina obusente obusasula ennyumba emyezi 3 naye kanjirambawo ennyumba ey'obwerere ate ezanibadde sasula ennyumba zokka zikola ebirala kubanga ew'okusula kikulu nanga bajja kukola provisions ng'ebyetaago omuntu byawo omuntu ewaka nga bwe tumuyambako ffe nga bannayuganda ekisooka kyamprovides ennyumba angamba eri Mukono mu town of which tugenda kugendayo. So nolwekyo e Mukono gye tugenda tulabe embeera eriyo ewaka then tutandika okwanga tukumaakuma abaana bano bannayuganda beetegefu okukulabirira okitegedde. As of now tuli ebyokwebika twabifunye ebyokwambala bino nkuwaddeko bitono nnyo just njagadde nkuweeyo ensawe olwaliro just abaana basuleko mu buntu obuki obulala kuba tubasanga mu busuuka naye engoye ziri ekampitirivu nkyayagalayo endala bannaye sizinazikoowa newankubadde gye ziri muzimpe zimwana akula zonna muzireete bed covers biki bed sheets byonna tumukolere obulamu obulungi asobola okuba nga atambula ayita aconcentratinga abaana asooka baliise obulamu butambule kubanga beetaaga okukula okitegedde bulungi. So kati bannayuganda bagamba ki briefly woli kiki kyoyinza obagamba okusinziira ku mbeera kati eriwo ng'okubamu akafaanyi ennaku 4 emabega bw'ennakusanga of course obadde oyambibwako omukulu Kiyenje abadde akuyamba ng'akugaidinga kakati kyembawa oba kyensuubiza neetagira ddala nga bwe basazeewo okumbeererawo buli mu mbeera yonna basigale nga batambula nange siina kyensobola basasula naye Mukama Katonda yagenda obbasasula. Buli alina kayina bongere okuleeta bongere okungabirira n'obuyambi Mukama abakwasizeeko buli omu alina kayina emirimu gy'akola gisobola otambula obulungi tusobola ofuna obuyambi obusukako ku buno bwe tufunye. Kyembasuubiza taata kyenkusaba kiri kimu discipline bwe nkutwala mu maka ngaago ne nkuteekayo ebira buvunaanyizibwa bwange ate ebintu by'okunswaza mba sibyagala tutegeraganye bulungi
Munenze nyina omukwano naye ndi mukambwe n'okusinga kyolowooza okitegedde bulungi ndi mukambwe nnyo benkolaganyako no bakola ki bammanyi so discipline bw'onookolerayo amajaani ojja kubosa omukisa gwo nange ojja kuba oziteki onyononedde okitegeera so nolwekyo nkusaba tubeere bavunaanyizibwa okitegeera ogoberere amateeka n'ebyetaagisa ojja kuba ngoberera ebikola ki kiri mu kunfukira ate okuzaala kuno kuzibu osazeewo okunfukira okay so that is it naye nga nyongera basiima baganda bange mikono gyaffe mwena so fe ebiriwo ebiri ku ground ebyokwebika ebyo byotufunyeewo ebyokwambala then ebyokulya ebitandikirwako nabyo tugenda kuba tubiprovidinga kati nja kusaba abaana bano bafuuke kitundu ku Trust Media bafuuke kitundu kuffe ekyokuba monitoringa n'okuba supervisinga nja kukikola nga bayize nga mbikola ku balala naye of course munyambe nga muze mukinkolera nsabe bachampioni banga omuneekwate bulungi nnyo wakiri buli mwezi tugulengayo amata oli angambe nti mwezi gw'amata ngumazi amata banyoga mmeka n'agagasebe nga gabaga mitolo nga 8 sibe kiri kuba olunaku nfumba ebikopo 4 ebikopo 4 buli kikopo kya nusu lusanvu kya 10 ekikopo kya 10 ze 4 esewo omwezi gye mitolo 12 sibe kiri abantu banga bali wono ku mikutu mbamanyi mwina amaanyi ago n'obusobozi musobola okunguliranga amata ga mitolo 12 buli mwezi abaana ne bafuna kye bakola ki kye babeerawo ne tubakuza ne tubajjamu omulamwa taata waabwe ne tusobola okuba nga tumuswaza taata we mpozi wangamba yaani ye Kawere Badi mwami Kawere Badi tu oli broker mu Bwayise Kafunda Nansana buli broker yenna oli mwami Kawere Badi mu mugambe yasuula abaana okusinzira ku biriwo bana abaana babo mwami Kawere bali basatu balenzi okitegedde bangambe bakkazaako lya kabuto abaana bano abano guno omusaayi go taata muganda wange togutusuulira tujja kukolako kye tusobola naye this is your blood okitegedde bulungi nnyo kyoku kye wakola si kirungi so tetwagala kujajinga nnyo naye regardless ebisigadde olina abaana abetonya bali myezi emeka so omwami wali omukwano gwange ali Somalia erinnya ndyerabidde Saalongo yakusaasidde nnyo alina abaana benkana emyaka gyo mwebale nnyo ssebo mukulu Saalongo bye watukoledde n'okuba nga watubeereddemu so nyongera okubasaba ndowooza olunaku lw'enkya oba ku Saturday tujja kuba tutegedde byonna ebyetaagisa era byonna amaka mujja galaba byonna tu endings up nabyo njagadde okubaako update ne progress eriwo ku baana baffe nti we have got a good progress era ebintu bitambula. I'm really happy we've given a smile to this lady sibwe yali wati kati kwa omumulaba n'abaana bakyuse luli bali mu pampa njerere n'essibu lero balina n'amaanyi aganfukira so weewaawo ndi musanyufu nnyo twongere okuliziganya ku simu yange ya 0755105655 mwenna buli kiisi alina kye watodde bamami banne mwebale nnyo bamama bange muli London awo muli bayitirivu nnyo abamami bange abe USA mwebale nnyo mwebale ddala mikono gyange ne baganda bange bava mu Middle East Saudi Arabia Oman Jordan Dubai mwankoledde omulimu gw'amaanyi mwampadde obugoye baganda bange abewaka maifero mwampadde ebintu mwebale nnyo mwebale ddala ba sisters mwakoze omulimu omayina byekwadde munenga baganda bange baazana nti banne musoke muntaasi tutaase ku baana bano ne bampa obugoye so mwebale nnyo ba sister bange kimwankoledde okusooka nga tukyusa obulamu bw'abaana bano abaana tebalina mannya ga kikasibo kiri ago tunaagalaba tunjambidira kati maama oyo yaŋŋambye ayagala kulaba ku maama wo kijja soboka omulaba era maama omwetaaga so maama w'omukyalo no tugenda kwa tumulaba very soon kubanga agenda okutusenza ayagala alabe ku maama we era nja kumutikka okuva Hoi Majali muleete e Kampala very soon tulabe ekyokukola naye bano abaana we can do it bano abaana tebalya nnyo we can give them whatever we have and what we can ne basobola okubanga obulamu bukyuka ne busobola okugenda somewhere okitegedde bulungi nnyo ebulabika bulungi bambi kati so kati tujja kuliziganya
Wetegeke. Nsebo. Okay. Sibula abantu bange. Kyensembyayo nakyo. Yes. Mbeebaza olw'ebyo byonna bye munkoledde Mukama abaddizeewo. Okay. Mbaagaliza olunaku olulungi. Abongeremu amaanyi. Okay. Ku mirimu gye mukola byomu omulimo gwakola. Okay. Asobole okumuwa amaanyi, asobole okukola, musobole otulabirira osukka waneeno. Okay. Mbeeyanziza neeyanzegge. Baagaliza olunaku olulungi. Okay. Ebintu ebikutuusibwako Beef Organic Access Building ku nsonga z'obujjanjabi. Nja kwebaza omukulu amanyikiddwa nga bane tubeere organized. Nja kwebaza omukulu amanyikiddwa nga Kiyenje promoter gwe wandaga abaana bano n'okubira omulanga ne mbatuukako. Kiyenje webale nnyo webale ddala n'omukyala abadde ababudaabuda bambi mami yaani abadde akukumaakuma wano. Omukyala oyo Ye Mama Chomu naye waali. Mama Chomuhendo bambi, thank you so much. Ennaku zo bakumyeko. Nyongero bankuumireko ennaku nga 2 nga we mbategula. Weewaawo. Mubeere bulungi mweraba. Bana bana bazala ku nnaku yo. Nsebo. Oyinza okugulyamu ku ssawa ze bazaaliramu. Nabazaala ssaawa 3 ez'ekiro. Ennaku zo bezo ngambye. Ge bani amannya gaabwe? Waliwo Kawere Badiru. Yaliwa. Y'omukulu. Gwenkute. Nedda. Okay, mukulu abana abasinga kyenkana ki? Oga nti ye mukulu. Abasingako ddakiika minutes. Okay. Addako aliwa. Ye Wagaba Badiru. Yali okubona. W'okutte. Ate omulala. Ye Wagomba Badiru. Bonna balenzi. Ye Ssebu. Taata abana bamusinkana ludda. Muno mu Kafunda nali nkola nga mpeereza ku hoteri. Yatandika biti. Era ng'ebiri mukwano kuba yansanga nga nkola nankwana ne tubeera naye twabeera naye mukusooka n'abeera ng'omuntu n'atwala nti buli kimu agenda kitambuza bulungi oba tujja beera bulungi ate essaawa we yatuuka neefuna olubuto kuba nze nagenda okumanya nga ndi lubuto nga yakimanyi nagenda omugamba nga results yazimanyi nti kituufu ndi lubuto yalwawo okungamba nti oba ndi lubuto teyaŋŋamba kati nze nagenda okimanya nga kiri too late nenzikiriza olwamugamba n'agamba woba oli lubuto tekirina buzibu netubeerawo tewayita bbanga ddene wangi tewayita bbanga ddene nengenda mu sikaani nagenda ogenda mu sikaani nga olubuto luwezezza emyezi 4 nagenda otuuka mu sikaani ne bangamba olubuto lulimu abaana 3 nagenda mu sikaani za mirundi 3 nga buli wamu bangamba kyekimu nemala nembivaako nenkomawo kubeera yali taliiwo nemukubira essimu nemugamba nva mu ddwaliro naye bangambye olubuto luno lulimu abaana 3 naseka n'agamba ye kati obadde osuubira kukola ki kujjamu kukola ki nengamba nedda mbadde nyina otwala obuvunaanyizibwa okukola ki okubuulira ebivuddemu n'agamba ye tekirina buzibu okuvanga naawo nakati siddanga mu ddulaba nakati okugenda okufulisa olubuto luno mwali mwakagalira bbanga ki bbanga era twali tuludde naye nga tumaze naye emyezi twali tuludde naye nga tumaze naye emyezi 2 yakukwana emyezi 2 nakufunisa olubuto yanteeka waka kuba olubuto nalufunira waka naye mwali mumazeyo myezi 2 mu mukwano okujja okukolera mu Kafunda wavaawo nali mbeera Hoima maama wo yani Enalongo Fazil gyali wali obeera Hoima wali wasomako okwo nasomako n'okoma mu kyakumeka siniya fe nsonga tezagana okumalayo
era yali mbeera ya ssente school fees nenzivaako. Omusajja yakusanga wepangisiza weerabirira wabeeranga nali mu Kampala. Nali mbeera wa mwannyinaze nga gyenvira okukola okusiikana naye. Omwanya ogwakimanya nti olubuto yakola ati. Yambuuza kimu omusajja omumanyi nenyonyi lubuto neŋŋamba omumanyi. N'agamba kiki tomuleeta nemulabako n'olyoka okola ki ogenda. Ne mugamba omusajja agenda kujja ne tulagaana n'ennaku naye twagenda otuuka kuba mwannyinaze emirimu gy'akola akeera n'agenda n'akola so olunaku lwali lwa Sande nga mmanyi nti agenda bbeera kuba yangamba ati wendi genda omugambe busooke muggyeko tulabe mulabeko naye andabeko tulyoke tulabe ekiddako. Nenzija omusajja n'agamba tujja kugenda neŋŋamba kiki tetugenze kuba kati mwanyi ekitakoze gyali. N'agamba tugenda kugenda nze nenzirayo ewaka ne twawukana naye. Mwali mutegeraganya gy'akyaleko alabe ku mukodo lwe. Otyo ekyaddirira omusajja n'amala n'akyusa endowooza n'agamba ogenda ewa mwannyoko ngenda kugendera ddala lumu ewaka. Omwanya okabeera wa? Twali tubeera awo nabweru Katuba. Nabweru egaanye ayagala genda weno.